obulamu bw'ensi eno tulina okukkiriza nga buli mbeera ejjawo, naye nayiga ekintu kimu. Muganda wange bw'okeeranga ku makya n'otandika okusaba, saba. Buli lw'ofukamiranga ku musaala okusaala, buli lw'ofukamiranga ku olutaali ng'emmisa ewedde, buli lw'ofukamiranga ku kituuti nga saaviisi ewedde, noga nti eno ssaala yange endala neewaddeyo. Omanyi simanyi oba bati nyinza okuba nga ensi gye njogereramu nki ndala, naye abantegeera bajja kukola ki? Muntegeera nti waliwo that moment ng'essaala ewedde, misa ewedde, nga saaviisi ewedde, nga swala ewedde, n'osigala mu muzikiti wekka nomugamba ya Allah, biri mbisabye, naye waliwo ensonga gye nsaba okwanjulira. Waliwo abantu be mulaba misa neggwa n'atambula mpola mpola n'agenda ku olutaali n'afukamira n'asaba. Waliwo abantu be musanga ku kyaki erubaga kiro ssaawa 4 n'apaakinga wali emmotoka n'agenda ku erubaga n'atayingira mu kyaki munda, wabula n'adda ku madaala asaba. Nga bwe tugamba nti buli kintu ky'okola kikole n'okwewaayo, muganda wange ne bw'oba osaba, saba n'okwewaayo. Leero njogera ku kye bayita okusaba. Tulwana n'ensi, tulwana n'emyoyo, tulwana n'obwavu bwa famire zaffe, tulwana n'okulemererwa okwa famire zaffe, tulwana n'ab'eŋŋanda, tulwana ne bawakumenti, tulwana n'ab'emikwano. Tetugenda kubalwanyisa ebyobuwangwa, tetugenda birwanyisa na byabuwangwa. Eddogo tetugenda birwanyisa na ddogo, kubanga omuliro teguzikiza muliro. Buli lw'ofukamiranga okusaba, manyanga ekintu kimu nti waliwo ali mu kuseesaamu akaseera ako. Kusalawo okwo yagenda okusinza amaanyi oba gwagenda okumusinza amaanyi. Tuve mu ssaala enkwate ezaamulinnya lya Paatiri n'eryamu n'eryamu obutuukirivu, amiina, Mukama nkuuma neebaka, amiina. Oli yatambudde n'agenda e Zanzibar, naye yandigenze wali naga nti bajjajja ono mumunkolereko. Yalabye tekikola ki? Tekimala. N'agenda e Zanzibar, n'alireeta, n'alitambuza, n'alirinyisa n'ennyuma. Naawe ne bw'oba osaba, saba n'omutima gwonna, n'obulamu bwonna, n'okwewaayo kwonna, Katonda ajja kulaba. Era tumwanjulirenga nti tulwana n'ebyo bye tumanyi ne bye tutamanyi. Tulwana ne bye tumanyi ne bye tutamanyi. Tulwana n'abalabe be tumanyi nti oyo mulabe wange, n'abalabe be tutamanyi. Tulwana n'ab'eŋŋanda, tulwana n'ab'emikwano, tulwana ne bakozi bannaffe, tulwana ne bakama baffe. Waliwo ng'oli boosi naye ng'omuntu akulaga ate mukozi wo ng'agamba owali njagala akole ki? Aveewo nze nzirewo. Oli mu kwesabira wekka, abakulwanyisa bali 10. Kitegeeza essaala ye erina okuba nga ki? Muganda wange, bigambo byabakkiriza era abakuze badde mbasaba, obulamu bwaffe n'emirimu gyaffe n'emyoyo gyaffe tugiwongeyo eri Mukama. Tukole ki? Tugiwongeyo eri Mukama. Tulwana n'abantu bangi betumanyi ne betutamanyi. Waliwo n'abantu nga mission gyaliko bagiyitaayita wano waayita, wano waalya, wano waanywa. Tosobola kuwangula bantu abo okuggyako ng'oliko Katonda. Nkugamba bye mmanyi kubanga mbirabyeko. Katonda tumulabyeko ng'akola. Kyekubiriza, nja kwogera ebirala byonna, naye kyekubiriza kiri kimu: bw'ofukamiranga okusaba tosabanga kweggyako. Sabira ddala, sabira ddala, tuyige okusaba. Tekyetaaga genda mu bapasita, genda mu baani.
bw'oba tosobola kwesabira tosaba muntu okusabira. Tamanyi by'oyitamu, tamanyi bulumi bw'olimu, tamanyi mbeera gy'oyitamu. Bw'ategeera ky'oyitamu era ogenda kusaba essaala ng'osinziira ku ekyo ky'oyitamu. Muganda wange, abalabe bangi ng'ofukamira okusaba waliwo ali mu kuzinguula eddagala lye bamuwadde. Ng'ofukamira okusaba waliwo ali mu kuzingulula, waliwo ali mu kusibayiriza, waliwo ali mu kusenya amannyo n'obuti, waliwo ali ku mulyango. Muganda wange, tutuuka okwebaka muwulira mbwa kuboggola nga ku geeti zaffe bayiwako madagala. Naye engeri yokka eddagala eryo lisobola okufuuka obuwunga obw'ensaana kusaba. Omuntu yekka asobola okusaabulula eddogo erikola ne lifuuka eritaliimu nsa ye Katonda ali waggulu. Wakati mu kwebaka tulwana n'ebintu bingi. Ekiro tulwana n'ebintu bingi bye tutamanyi. Wakati w'essaawa, abantu boogera nnyo ku ssaawa ey'omwenda. Muzuukuke musabe essaawa ey'omwenda n'abalogo mwe bazuukukira. Abaakimanyi ensi yeebase mubasimbire eddogo. Wajjira ku dduuka lyo kebera obutambi bw'abantu bwe bakutte nga baseera bizinesi z'abantu obanga balogo badde bulaba ku social media, ogenda okulaba ku kamera ebeerako either 2 or 3. Anti 7 abantu baba bakyataawo, ate ku 10 baba bazuukusa. Essaawa 8, ssaawa 9, ezo ssaawa 2 abalabe baffe mwe bazuukukira oba osobola okuzuukuka. Oli ajja kugamba akasajja ako kalogo, akakazi ako kalogo, kubanga manyi lwaki agamba nti mulogo. Eddogo lye yakusindikira erigaanya okukola alina gwe yalisindikira ne likola ki? Eddogo lye likola naye lwaki kugwe erigaanya okukola? Waliwo gwe weekwasa asobola oddisaabula. Ojja kuyuuga, ojja kuyuuguuma, ojja kulaba ebintu bingi ebijja mu bulamu bwo nga bikuyuuza. Naye engeri yokka gy'ogenda okukoma mu kuyuuga oleme kugwa kwe kwekwata ku Mutonzi. Tusabe ensi gye tutambuliramu nzito, n'essaala gye tulina okwolekeza ensi eyo erina kuba nga ssaala nzito. Ne bw'oba sigamye ntambula ng'osaba atambula mukulu, naye bw'osalawo nti kati kusaba weewongeyo eri anabitegeera. Leero sizze okumotivating naye motivation kuzaamu maanyi ebyo by'oyitamu. Waliwo eyabiyise mu ggulu, waliwo eyabiyitamu omwaka oguwedde, yakomawo ku bbala. Obulamu bwe tutambuliramu ziringa mmotoka nga tuzivuga. Waliwo agwakataka n'atadda paka mu luwonko n'emmotoka n'esaanawo naye n'asaanawo. Ne wabaawo agwakataka n'agugumuka n'agizza ku bbala n'etambula. Era abali mu mmotoka emabega bagamba oyo aliko Katonda we. Saba obeerenga Katonda we. Ebizibu bijja kujja, ebisoomooza bijja kujja, naye bw'onaabaako Katonda we ojja kubiwangula. Mukama akuwa omukisa.